Minisita avunanyizibwa ku nsonga z'abakozi Herbert Kabafunzaki alagidde Kkampuni zonna ezitwala abakozi okukola obwayaya e Saudi Arabia ne Dubai mbagirawo bakirekeraawo okutuusa nga engeri ennungamu eteereddwawo eri abakozi abatwalibwa. Minisita Kabafunzaki essira asinze kuliteeka ku bayaya abakola mu maka okuli abasula mu bifo gye bakolera. Kabafunzaki ayongeddeko nti Kkampuni zonna ezitwala abawala n'abakyala okukola obwayaya za kunoonyerezebwako era yakubonereza Kkampuni eyo enaabeera etutte abakozi ne batulugunyizibwa. Amateeka tulina okugalongoosaamu tulabe nti Act of Parliament eri mu mbeera nnungi esobola okukwata omuntu ng'akola human trafficking. Kati nga nze Minisita wa State for Labour ndina okukwata n'amaanyi ensonga eno okulaba nti abantu baffe abagenda bweru baraba nti tulina okuteekako embeera oba okukola agreements ezikwata ku bantu baffe nti embeera ze bakoleramu emirimu yaabwe eraba nti mirungi. Minisita bw'abuuziddwako ku nsonga y'amakampuni agavunanyizibwa okutwala abakozi ebweru annyonnyodde nti baagala okulongosa emirimu gya Kkampuni zino kuba balina okubuusabuusa nti Kkampuni zino ezaweebwa layisensi nazo ziyinza okubeera nga zeenyigira mu kukkusa abantu. Bw'oba kutwala nga toyise mu mateeka ne gavumenti ejja kumanya lwaki ogenze, kubanga bajja kufuna passport ogenda nga accountant. Ku airport bajja kugaana kubanga ogenze nga accountant. Ate bw'otuuka eri bakutunde. Kati nitugamba nti Abanyayuganda balina okuyitira mu companies ezisaana kutwala abantu. Ekirala tugambye nti titujja kuziteeka mu mawulire kaakati kubanga tukyazirongoosa. Companies enyinza oluusi ogenda kwesanga nga ze zibadde zitwala abantu era mu human trafficking nga zibatunda. Kati tugezaako okulaba kukolagana ne poliisi ne ISO tulabe nti company bwe tusanga company ebadde eri mu muze gw'okutwala abantu ng'ebatunda naye tutugira lisensinga. Okusinzira ku ssentebe w'ekibiina ekirwanira eddembe ly'abakozi ekya Justice for African Workers Campaign Mayambala wa Africa kyannaku nti bannayuganda naddala bakola obwayaya mu Saudi Arabia ne Dubai batulugunyizibwa nga naye wabula gavumenti yeesuddeyo gwa naggamba. Mayambala agamba nti tewayita sabbiiti bbiri nga tewali mukozi naddala mu Saudi Arabia nga tavuddeeyo neyeemulugunya ku ngeri gy'atulugunyizibwamu. Ensonga ey'aba housemaids nsonga erimu obulamu bw'abaana bangi. Kyenkana buli wiiki waliwo omuntu avaayo ng'agamba bantulugunyiza banzise, era ne wenjogerera eggulo waliwo omwana omulala ekifaananyi kye ekitandise okubuna ku social media nga bamutidde mu Dubai. N'olwekyo gavumenti singa enerema okukolawo ekintu ekyenjawulo, ffe nga ba civil society organizations nga ba activists tuli beeteefuteefu ogenda ku streets e Kampala twekalakaase. Wabula amyuka omuduumizi wa poliisi ya Uganda Edward Ochom akkiriza nti waliwo abakukusa abantu bano kubanga oluusi beerimbika nga abagenda mu nsi ez'okumulirwano nga naye bagenda okwekanga nti abamu bali mu mawanga aga Saudi Arabia ne Dubai. Tulina details y'abantu abagenda bweru naye bw'obanga kampani teri registered katawo tetuyinza kumanya kampani erina office wa oba baregistaringa D abalala baregistaringa kiro. Kati awo kizibu nnyo kukola ki kumonitaringa. Ate ekibi abo abagenda wabweru kukola tebafunayo obudde era ndowooza bafunayo ekizibu nga bali bunayira tebayinza okukola ki kugenda ku embase. Kkampuni ezisongeddwamu olunwe kwe kuli eya Hanufa Company omukyala amanyikiddwako ngeri ya Hajjati Nuuru emuyenga n'omwami ayitibwa Moses. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.